omukulu ono gwe kutegezaako bamuyita Eddy Wizzy abasobodde okuba ate nga abeera mu vidiyo nyingi nnyo ez'abayimbi mu ggwanga asobodde okuba ate nga azinira mu vidiyo ezo bamuyita Eddy Wizzy oba amanyi oyinza omuyita Stuart Mujuki ye mukulu oyo yasobodde okuba ate nga emisango gye gyasobodde okuba ate nga gyazzeemu buto emisango gino gyasobodde okuba ate nga gitandika mu mwezi gwa January omwaka guno nga gutandika olw'embeera nti ono mukulu ono yali apangisiddwa mu kivulu ekimu saidi z'ebuyende eyo era nga promota gwe bayita Katende yali asobodde okuba ate nga mubuukinze naye omukulu ono nga mumanyi nti abayimbi ab'enjawulo ne bannabitone ab'enjawulo bw'oba buukinga amanya nti nyinayo akafo saidi z'eyo n'asobola okuba ate nga ayongerako ekivulu ekyenjawulo kati yali erina saidi z'embaale n'agattako ekivulu ky'omukulu ono w'ebuyende awo nno n'amutegeeza nti nja kuba ate nga nzija olw'embeera yatambula omukulu Eddy Wizzy baafuna obutakkanya ne promota ono gwe bayita Ande Katende oba Agre Katende n'asobola okuba ate nga yamuyisa bubi yamukubaakuba era emboozi y'omukulu ono mbujjuvu yiino omukulu gwe bayita Agre Katende ng'atunyumiza ku mbeera nga yasobola okuba ate ng'etambula omuyimbi ono gwe bayita Eddy Wizzy yamukuba nga yagala nakumutta era embeera we yasobola okuba ate nga mukuba yali amanyi nti amusse ye n'addayo emakindye nga bw'omanyi nti abayimbi beesiga nnyo makindye kati Eddy Wizzy we twogerera akadde kano bamusiba wiikisi nga 2 ezisobodde okuba ate nga ziyita era nga badde ku limandi side zeeyo ebuyende era nga 5 Okitoba bagenda kuba ate bamukomyawo mu kooti naye ng'ono eyaloopa omusango akadde kano sente zisobodde okuba ate nga zikuzeekoze okuva weyasaasanyiza akasente $2.3 we twakomera mu mwezi ogwokubiri nga bitambula zaali mu $8 baali bamupangisizza $1 ne sente ezigwamu sooka owulira emboozi eno nga besobola okuba ate ng'etambula ayaya batandika batya kati nagenda ku region ne bampa ekiwandiiko ekikima Eddy Wizzy e Kampala okumuleeta ebuyende kati twatuuse ku police station eya Katwe eyali awo ekibuye ne nengenda naye netukubira Eddy essimu tumugamba tulinayo show najja ne omusirikale n'amukwata tumuteeka mu motoka ne tumutwala ku police station kati we twamutute ne bamudetaininga ne bangamba obudde bugenze tetusobola mutwalira wa buyende ne bangamba nkomewo enkya tumutwale kati nenzuukuka ku makya nengendayo nempayo ekipapula ne banzikiriza ne batuwa marching order kwe kumuleeta ebuyende aya base y'omukulu oyo gwe bayita Agre Katende ye promota yasobola okuba ate nga asiba omukulu gwe bayita Eddy Wizzy yatimpula tibo promota ono Eddy Wizzy olw'embeera nti agamba sooka owulire emboozi eno Eddy Wizzy abatamumanyi bulungi abaddeko mu vidiyo nyingi nnyo ez'Eddy Kenzo omusajja oyo asinga okuzina mu vidiyo ezisinga era nga mu Afrima bakamunominatingako 2016-2017 Best African Dancer bamunominatinga abaddeko mu vidiyo ezisinga ez'abayimbi nyingi nnyo omukulu ono gwe bayita Eddy Wizzy akadde kano ali mukomera lwakutimpula oba yakuba promota we yakuba promota ow'ebuyende yali amanyi akubye munnakyalo ne baaba akyazuzumba nago omukulu ono wuuno atandika olugendo lwatandika lutya okufuna omukulu gwe bayita Eddy Wizzy bitandika bwe biti sooka owulire emboozi nga bwe yatandika ennaku z'omwezi 15 kwabiri natambula nengenda emakindye okugenda okusayininga baddansa nengenda nenkubira mwami Eddy Wizzy nangamba nsange emakindye kujja live wajja nemugamba nti njagala kunsayininga ku baana bo nangamba kola olunaku 25 sirinayo muki mulimu sayininga munze nemugamba nedda mwemubeera n'emirimu nyamba osayininga enze nemubuuza oyagala sente meka nangamba njagala akakadde kamu n'ekitundu namugamba tisaagala ndagaano njagala ki receipt nangamba wano wendi sirinaawo ki receipt tugende wali owa manager wa Jalive atuyambeko atuweko receipt natugenda owa manager wa Jalive n'atuwa receipt nemuwako deposit wa mitwalo aga ana tukyagenda mu maaso omukulu Agre Katende akyatunyumiza omukulu Eddy Wizzy kyeyamutuusaako wemuwako deposit wa mitwalo ana mukwano gwange ali e Malaba nankubira essimu nangamba omusajja gwolanga ebuku ate nene Malaba bamulanga agenda kola ati ebuku ng'ate akolewa ne Malaba nemukubira essimu nemubuuza Eddy wangamba tolinayo mulimo kati ate bakulanga Malaba ate neno bakulanga kati nze nkoze ntya nangamba sindikira emitwalo 10 ngisindikirani
owe Malaba wena amusindikira sente ze binaba biwedde kati namusindikira emitwalo 10 nezigenda ku simu ye ya Eddy Wizzy nazifuna nangamba ebye Malaba mbikire yalinze kati nga 25 nemugamba tuka sawa 2 fe n'abantu we bamalola ba ku muntu bayingira mu kivulu kati kyakola bulungi yatuuka saa mu dakika 49 kati wetutuuka ku venue angamba wano nina kubeerawo dakika 15 nina shendala wa Malaba namugamba oba oyagala kola ki genda navuga motoka nagenda kati wakomawo nangamba nakubira esimu nangamba jangu tuteese namugamba akyaliko busy nindako alina byemaliriza eno munda kati nansindikira abadansa babiri kati mukugenda okuteesa Eddy olwatuka ku motoka ye teyalina motoka ye kuba yali super custom bali bagipangisiza olwagituukako nansika omukono ne bakola ki ne banyingiza mu motoka wanyingiza mu motoka nangamba oyina okumpa sente zange aya basi emisango gyaliko Eddy Wizzy egy'okuwamba promota n'amukuba yamusuula embaale yamusula saidi z'Emalaba eyo yamutwalira mu motoka yayuza lisiiti zonna ng'amanyi nti amukubye amuse amanyi nti promota fala w'ebuyende busoga wa omukulu luwuuna akyatunyumiza omukulu Eddy Wizzy agamba nti yateekako n'enjagala agamba nti kankukube ngenda kukusibira n'eruzira wulira emboozi ekyagenda mu maaso promota abayimbi navuga motoka n'agijjako mu katawuni kafe kati wagijjamu nancekinga mu nsawo nanzijjako essimu n'asangamu lisiti ya Jalive yalimu emabega n'agiyuza n'agamba ngenda kukuba buli lwe naateekangako enjaka yange ku mutwe ngenda kukuba yateekako emiti kuba emiti muli mu kasawo yalinamu emiti egiwera 40 egy'enjaga kati ate mu motoka baalimu 9 mwalimu oyo mukazi we oyo ogundi Sharon Payton mwalimu bano badansa abalala omu yangamba musajja gwe tugenda kukuba nze ndi crime preventer njogera ne mu State House ntuuka ngenda kusibako amayinja ku paka lonampa sente zange kati tuvuga tutuuke Malaba kuba ne manager we Malaba bagenda nga bayomba ku simu amukubira bayomba nantwala ku Queen's Palace Hotel motoka yawe nga bamwade okusula kati nagamba asikali ono mubbi mukuume tayina kufuluma wano tayina kola ki oyina omukuumirako eriiso aya basi ye promota omutwala ne bamukubakuba olw'embeera nti yasobola okuba ate ng'awona yafuna ekisa yasobola okuba ate ng'awona akadde kano abayimbi ab'enjawulo basobola okuba tebasitukidde wamu omukulu gwe bayita Wembule owa Wembule Foundation omu ku bazinyi nabo badansa asobola okuba ate ng'akubidde omulanga abayimbi ab'enjawulo basobola okuba ate bayamba Eddy Wizzy naye nga bye yakola by'owulidde olina gw'oyamba naye ng'olina ky'owulidde wulira ensonga yeetaaga omuntu ow'amaanyi oba omuntu ow'okusoma omusobola okuyamba Eddy Wizzy akoleki yemu naye nga ate muntu natulina kuyita Uganda Music Association kuba yetutwala ffena naffe baddansa ye mu nsonga za Eddy Wizzy nga ye talina bantu bano baganga omanye ebizibu bikugira bagamba tulina mu famire ya Eddy Wizzy music industry bafaani be n'emikwano gye twazalira ensonga za Eddy Wizzy nene nnyo okufuna era kati eddoboozi erinsaga abantu ebintu bya Eddy Wizzy bigende tuuka eyo kuba bajja buuza Wembule bannange omuntu amujja batya emakindi paka n'atuuka eyo gyali ekamuli aya basi ali buyenda akadde kano mukomera era nga 5 October bagenda kuba tebamuzza naye nga gye gimu ku misango egyo nga bw'owulidde akadde kano oli promota agamba nti $230 zeyakasaasaanya ze balina okusasula bakubidde Eddy Kenzo omulanga wadde Wembule ne Eddy Kenzo awulira era n'enkyongero kigezaamu n'abantu abala bonna ng'eddoboozi wendikoze bonna basobola bekikwatako ne bekivunaanyizibwako ng'asobola okufuna ku kyayamba mu nsonga ya Eddy Wizzy bannanga ayambe kyakola ki kyayamba yaye erizoni lwaki nkugambye ensonga eno nabakubidde buli muntu namukubye enamba ye nakukubya neŋŋamba ssebo alo buli vidiyo ya muyimbi mu Uganda asobodde okuba ate ng'abaamu naye olw'empisa ze byebyo yasobola okuba ate ng'atimpula promota ng'amanyi amunyaze ssente olw'embeera nti yamujjanamu ku kivulu kwennyini ekya Kirisimansi omwaka oguwedde emisango gyonna gitandika January paka mu February ne gikakkanamu olwa COVID-19 kati gizzeemu wiiki singa 3-2 awo Eddy Wizzy bamumanya $323 bamuwe beyiro promota ye ayaya mukulu Onyangu Muzinyi gwe bayita Eddy Wizzy ba Stewart Njuki jo waliwo abazze nga bava Buyende nga balina reference beri Buyende district nga bemulugunya nti Eddy
yamuwamba namukuba amala okumukuba namusula eri balaba ku boda. Bino bibaddeyo mu biseera bya Christmas. Agule yagenda nayingiza omusango eri Buyende, musango gye tuyita abduction okuwamba omuntu. Kati jo bamulondodde ne batukwasa mulimu okumulondola. Yembeera bwesobola okuba ate nga bwe zitambula. Omukulu Onyango basobola okuba ate nga omukulu Eddy Wizzy zeze ensonga ze oyinza okuba oziwiddeko mu mawulire nga tonamanya. Oyinza okugamba nti omuyimbi bamusibidde kikyamu naye nga ne promota gakaaba agamba Eddy Wizzy alina mu $23 million. Yetayagala bimanya nti oba covid embeera bwetambula talanta